Ettaka lino eriwezaako obwagagavu bwa yiika 609 nga lisangibwa mu ggombolola y'e Bujanga liriko abantu abasoba mu 4,000 okuva mu byalo 3 okuli Bihanga, Kitendo ne Ikoba, wabula nga bano bonna mu kiseera kino bali mu kugobwako oluvannyuma lw'omumbejja Kabakumba Labono Matsiko ng'ono yaliko omubaka mu kitundu kino okutegeeza nga bwali nannyini ttaka lino era analagira kkooti okubasengulako. Kyokka abatuuze bagamba nti ono talina kiraga bwannannyini ku ttaka lino nga muno mwe muli nnamukadde w'emyaka 8 ategeeza nga taata wa Kabakumba bwe yabawa ettaka lino mu 1953 balimireko pamba n'okubeerako era nga tebalina walala wakudda okujjako ku ttaka lino. Kanda okulimamu akabanza ejja mugenzi Laboni yali bwisaza Kabakumba n'omweta Laboni kawubiri kayigo ali bwisaza bamwera bujenyi ate hajja mu jongu DC navuga Masini yaragira abantu balime pamba y'ebiragiro bajja basalibe mu bipamba kuruga kula sama ne wakane samba yamaga kweli ale para yali yamaga mpaka basimuke ifo mpaka kule amaire 11 abakitiye babasale wabo kuna no kunyamiringa nakyo kuba basale wabo hata batalika kulima pamba. Kansala wa district ye Masindi Julius Kahira akikatiriza nga Kabakumba bwatalina kyapa kya ttaka lino era nasaba akakiiko k'omulamuzi Catherine Bamugemereire okuyingira mu nsonga zino amangu ddala. Abokuba ekyapa tikiro ekyapa kikuzookera kimu kintu kyabaire kikipuli kikusana kimu kikipuli kyonyini nkwenda kusiima abantu abaikale ne batuyamba aba MPs baita abatuyambire baroho batuyambire mali batuyambire muno kwenda kusiima na Minister of State for Bunyoro Affairs na wakatahamu kyonkati tukwenda bongere kutuyamba kandi batutwale omukyara Bamugemerire ono nko kwakozere bine bikuhuniriza government kandi kirungi tusiimire bakamwongerayo na katamu kandi ayeyongereyo. Kyokka bwe tutuukiridde Kabakumba Matsiko atutegeeza nga gavumenti bwe yalanga ettaka lino mu 2012 oluvannyuma lw'okulekebwawo abayindi era nga yali omu ku abo abaaligula ne baweebwa n'ebyapa. Kabakumba ayongeddeko nti abantu bano yabayita boogere basobole okufuna liizi kyokka ne beerema. In court, there is a process they call mediation. They did fix their mediation, they were informed, their lawyer was served, but they did come. Olabira bino nga abatuuze batandise okusonda ensimbi ez'omusango gwe baaloopa Kabakumba Matsiko mu mbuga z'amateeka era nga gwa kutandika okuwulirwa nga 13 omwezi guno.